Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. People power, our power, let's free Uganda. Hello, my name is Charlie. I'm an American. I'm a longtime resident of California. I'm here today to ask all the peoples of Uganda to show up. Yes, embere yongedde okubeera nga etabanguka amunda mu ggwanga Uganda. Bwato General Muhoozi Kainerugaba era ngono yakulira amagye oba CDF bwavuddeyo n'ategeeza olunaku olwaleero nti bakyagenda mu maaso n'okuwenja n'okunoonya okwagala okuwamba Mwami Kyagulanyi. Wabula Minisita Mwami Museveni amayikiddwa nga kulisi bali omu nsi ono avuddeyo n'ategeeza nti Mwami Kyagulanyi gy'ali tebalina kye bamwagaza yadde n'akamu n'akatono era nga waddembe okudda mu maka ge n'akola emirimu gye. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso gye buvuddeko ampuliriza abasajja bayingira maka ga Mwami Kyagulanyi ebyaliwo mwabiraba bye batuusa ku mukyala we mwabiraba wadde nga General Muhoozi Kainerugaba bino byonna abyeganye. Kati ono nga bakyegaana okuwamba bannansi njagala osooka owulira akatambi kano olabe ebigambo bino ate ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Kakati nkomewo mukwano gwange ampuliriza video nkusaba soko jimpere ekigalo kakati olwo tusumulula omulundi gumu getwolekedde mangi nnyo agenkya ya leero waliwo ekiwandiiko ekifulumye munda mu UPDF ampuliriza kino kyo tukitunulemu nga NUP kimaze okubeera nga kikakasibwa nti essaawa yonna ekibiina kyandiggalwawo. Kakati soko owulira ebigambo bino nga bano bakyegaana okuwamba bannansi njagala olabe bino byaliwoko nkomewo tusimbule. Akatambi kano akakwatiddwa mu bubbo olunaku lw'eggulo kalaga ng'ebyasembyeyo okumanyibwa ku mayitire ga Sarah Nambogo abadde akolera Nakasero mu Kampala Club. Ono yabuziddwawo wamu ne muwala we ow'emyaka 13. Ekiwandiiko ekyafulumiziddwa banne kiraga nti abantu 5 ababadde batambulira mu mmotoka ekika kya Toyota Norway ya Silver ng'eri ku nnamba UBP 791G be baabuzizzaawo Nambogo. Ekiwandiiko kigamba nti bano babadde babagalidde emmundu z'ekika kya AK-47. Ono yasembye kulabibwako ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya nga n'okutuusa kati ab'eŋŋanda ze bakyalemereddwa okuzuula gy'ali era bali mu kutya okw'amaanyi. Kankusabe mukwano gwange atambula naffe osooka video gintereko like kubanga bw'ogiwa like kitegeeza egenda kudduka ku speed ya yiri olwo buli munnansi waali yenna asobole okubeera ng'afuna information eno kubanga kitukwataganako ffenna nga bannayuganda. Nze Ekemasa tudde mabagawo muzindalo kusosotulira emboozi webale nnyo atwegasseeko nja kusaba osubscribing obanga okyali mpya okoone ku kadde emboozi nga zino zibeere nga tezikusuba. Kakati nno getwolekedde onaku olwaleero nga bwe nkutegeezeza nti onaku olwaleero Minisita wa Mwami Museveni ono nga amayiddwa nga kulisi bali omu nsi avuddeyo n'asambajja ebyamagye ga UPDF ne gavumenti okuwenja obusenene Mwami Kyagulanyi n'okwagala okubeera nga bamuwamba olwo bamufuule abalala be basooka okubeera nga bakutte naddala ng'okunoonya akalulu kaakaggwa munda mu ggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 15. Bino nga bigenda mu maaso bw'atyo General Muhoozi nga bulijjo n'onaku olwaleero avuddeyo n'atwitinga n'agamba ebigambo bino nti nze Kabobi tetulina kye twagala Kabobi kokka wabula mukyala waako Babi Kyagulanyi tetulina kye tumwagaza kubanga ffe aba UPDF oba abamagye g'eggwanga Uganda tetukuba bakazi. Bw'atyo Mwami Muhoozi ategeezezza nti omukyala byayogera bigambo bye tetwamukwatako nakamu ffe twagala Kabobi. Jukira nti ono amuyita Kabobi. Kakati nno ate nga Minisita wa Mwami Museveni avuddeyo n'akakasa lwatu nti Mwami Kyagulanyi tebamwagala gavumenti temunoonya wabula ate General Muhoozi akulira amagye n'ategeeza twajja mu maka gano nga tunoonyayo musajja twate tunoonya mukazi yadde baana era tetulina kye twamukolako madaamu oyo yadde n'akamu n'akatono nga ye bw'ayogera bwe yali mu ddwaliro ensambya wabula ebyaliyo byonna twabibalaga nti bano ebintu bingi byayonoonebwa mu nnyumba. Enzigi zaatemwa, eminyolo gyamenyebwa, amasimu gaatwalibwa, power banka zaatwalibwa, kompyuta n'ebintu ebirala oba oliawo ebyatuuka okubeera nga mukazi wattu bimutwalibwako abasajja bano abaali bambalidde emigemera wala era nga bano bamenya bumenyi n'okuyingira mu nnyumba. Wabula ng'ekigendererwa ky'abantu bano ekituufu tekinaba kubeera nga kitegeerekeka kyokka okusinziira ku mawulire ag'omunda agatanaba kubeera nga geesigika galaga nti bano baali bazze nga balowooza nti Mwami Kyagulanyi mwali munda era nga balowooza nti alina beesimenti eyo wansi gye yali yeekukumye era nga gy'asinziira okubeera nga asindika obubaka bwonna bw'asindika ku Twitter, ku Facebook ne ku mikutu emirala. Jukira nti Mwami Muhoozi yategeeza nti Mwami Kyagulanyi bw'aba yeekwese tasobola kubeera nga atubulako era bannamawulire we bamusanze naffe tusobola okubeera nga tumusangawo naye tumuleka bulesi. Kakati olwaleero avuddeyo n'ategeeza nti ate tunoonya
ka Bobby nga kitegeeza nti omusajja ono akyababobya omutwe na guno gwaka okubeera nga bamufuna. Mu mbeera eno mukwano gwange mpuliriza nga bannayuganda bangi bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bawambibwa. Amawanga ag'enjawulo okutandikira ku ggwanga ery'e Kenya bano bafuddeyo ne beekolamu omukuku gw'ebbaluwa era nga bagamba nti obwenkanya bwalemesebwa mu kalulu kano akaaliwo. Kansooke nkutwale ku bigambo bino ebya minisita wa Mwami Museveni ku Sajjeno Muhoozi ate nkomewo tusimbule nga beegaana nga beerumiriza ku Mwami Kyagulanyi. Bobi Wine nejibuli eno tamanyiddwa wawaali. Minisita ow'ensonga z'amawulire n'okulungamya eggwanga ye Chris Balyomonsi avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti tewali yedde muntu n'omu anoonya Kyagulanyi era nti yonna gy'ali aveeyo tewali yedde n'omu amunoonya. Akaseera k'ebyobufuzi kaawedde, akalulu kaawedde, akomewo. Tewali yadde n'omu amunoonya. Minisita w'ensonga z'ebyensimbi era minisita w'ensonga z'ebyamawulire Chris Balyomonsi kyokka omuduumizi w'amagye g'eggwanga. Omuduumizi w'amagye g'eggwanga ye General Muhoozi Kainerugaba bw'ati agenze maaso n'okweka nti ng'akozesa emikutu gye egya X ayongedde okukitegeeza nti n'egyebuli eno Kyagulanyi tebannaba kuba nti bamulaba. Okusinziira ku ebyo ebiteekebwayo, General Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'amagye g'eggwanga ng'asinziira nate ku X account ye yategeeza n'agamba nti bayimirizza ekyokunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu ye gwayita ka Bobby nti commander in chief yabagambye tibaddamu basooke bakiyimirize era n'ategeeza nti okusinziira nti ku ye nti omukulu yabadde ayagala kwewaayo naye tannaba kukikola kakati nti bagenda kumuddamu bamuyigge. Era okusinziira ku CDF ku akawunti ye eya X General Muhoozi Kainerugaba agamba nti abasirikale be tebannakuba ku mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo nga bwe yategeezezza ng'ali mu ddwaliro ensambya nti bannabyakwerinda bamulumbye ne bamukuba. Agambye nti ffe tetukuba bakazi, tetulina kye tumwagaza, tunoonya kimubba. Kyokka minisita ow'ensonga z'ebyamawulire agambye nti tebeetaaga Kyagulanyi, tewali yadde amunoonya. Makya ga nnaku lwaleero kakati Kyagulanyi Robert Ssentamu again era avuddeyo n'agenda mu maaso n'okuba nti ategeezezza n'agamba nti yadde ng'omukulu awandiika byonna by'awandiika wabula amaka ge gakyetooloddwa nate abasirikale. Gakyetooloddwa abasirikale era nti banyikuba n'ekibiina kya NUP bagenda maaso n'okuba nti munnange oba oliawo bakwatibwa akaseera kano kennyini naye nga tugenze kuva mu wiikendi ng'akatambi Kyagulanyi Robert Ssentamu banyikuba n'ekibiina kya NUP bagenda maaso n'okuba nti munnange oba oliawo bakwatibwa akaseera kano kennyini naye nga tugenze kuva mu wiikendi ng'akatambi Kyagulanyi Robert Ssentamu kegenze maaso n'okuba nti ata kabadde kakyayogeza bannayuganda obwama. Kyagulanyi ono ayina akatambi kabadde akyasembyeyo okuta ng'alaga nti ayina ennyumba emu ng'ali waggulu ku yo kakati n'asooka n'alaga ebimu. Kaakati nno ensonda zongera okukiraga gye buvuddeko nga twakava mu kalulu. Nakuwa emboozi ku mukutu gwaffe wano naye nkutegeeza era nenkuwa n'essimu eyakubibwa ng'essimu eno eyakubirwa Engineer Dr. Simon Byabakama ono nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda era nga concerned citizen musajja mu America naye nga Munnayuganda awangalya mu ggwanga erya America. Ono ng'amazeeyo emyaka n'ebisiibo bw'atyo essimu yakubwa wali ku kitebe ky'ebyokulonda era Engineer Simon Byabakama ye yakwata omusajja ono n'amutegeeza nti mwami Byabakama nkwegayiridde bwe tugenda mu kulangirira langirira omuntu oyo abeera awangudde, langirira omuntu oyo abeera awangudde, langirira omuntu oyo bannayuganda gwe beesize, bannayuganda gwe bataddemu obwesige gwe bawadde obululu bwabwe gwe baagala abakulembere. Bw'atyo Dr. Engineer Simon Byabakama ku ssimu yategeeza era ssebo naffe tugoberera oyo abaasinze gwe tugenda okulangirira, anaasinga gwe ngenda okulangirira nja kusinzira ku bululu obwo era nnangirire. Kakati nno akalulu bwe kaggwa bw'atyo mukulu Simon Byabakama yalangirira ku buwanguzi obwa pulezidenti w'eggwanga Uganda nga bwe yali mwami Museveni Yoweri Kaguta Tibahabulwa eyali abuwangudde n'obululu obukunuukiriza mu miliyoni 7 n'okusoba oba oliawo nga bannayuganda ono alumiriza nti okusinzira ku byalabako n'obululu bwabalibwako obwakwatibwako bwali bwebwo nga mwami Kyagulanyi yafundikira ali mu miliyoni 2 n'okusoba bye bitundu nga 24 n'obugwamu ku percentage. Kaakati nno
waliwo okulabula okwasooka ng'okulonda kuno tekunnaba na kubeerawo. Bwe twali tunoonya akalulu nga tuli mu kampeyini, ebyaliwo byali bingi. Mwalimu okutulugunya n'okulinnyira eddembe ly'abannansi, mwalimu okukuba abantu emigo okubakuba ttiya gaasi, mwalimu n'abamu abaatomerwa emmotoka z'ebitongole ebikuuma ddembe, kyokka nga mwalimu n'abo abaagwa obugwe ku bubenje, ate era nga mulimu n'abo abaakubwa emigo nga bwe twabalaba ne basigaza embale ne basigaza enkovu ne basigala nga banyiga biwundu. Kyokka mu mbeera y'emu waliwo n'abo abaakubwa amasasi ne bafundikira nga battiddwa ate ebitongole ebikuuma ddembe. Kaakati nno waliwo okulabula kuno nga Ignace Emmanuel Byabakama yalabulwa, bwali bunabbi ne bamugamba bw'otalangirira muntu mutuufu Uganda eyinza obutaba kyekimu. Njagala nsooke nkuzeeyo mu mboozi eno owulire ebigambo bino ebyaweebwa mwami Simon Byabakama bw'abanga yalangirira kituufu kyekyo, naye okusinziira ku bigambo bino bw'abanga teyalangirira kituufu okusinziira ku ye, Uganda tuyinza okufuna akadde akajja mu maaso oba oliawo nga si kangu. Nabagamba ebintu biri byali bwe biti. Nagenda n'ensisinkana omwami alangirira obululu. Ne mugamba ogenda kulangirira Kyagulanyi. Nga gwamugamba? Nga nze mugamba eri mu nsi y'omwoyo. Akalulu nga tekannabaawo. Nga tekannabaawo. Naŋŋamba tasobola kumulangirira. Ne mubuuza lwaki, naŋŋamba sisobola. Ne mugamba kati oba tosobola dduka. Naŋŋamba sirina biwandiiko. Kakati awo mukasiriikirira ke mundu n'etokota ne mbagamba nakwata Kyagulanyi. Ne muddusa ne mukweka. Oba bajjukira. Nze n'enkomawo n'entandika okutokosa mundu yange. Wakwata Kyagulanyi n'omukweka? Ne mukweka. Nzijukira wabyogera. Nze n'enkomawo n'entokose mundu yange. Kubanga ate oba okiŋŋambidde n'enzijukira nti Kyagulanyi kati yeekweka. Weebale nnyo. Ekipya ki kye bataamanya. Kati amadda gano jjukira wali nabagamba nti nze namukimayo. Mukudda namukima nali namukweka. Kati wano wamukwekera nga ki ekigenda mu maaso? Nga oli omusajja amaze okungamba nti tasobola mulangirira ne mugamba dduka, naŋŋamba talina biwandiiko, emmundu n'etandika. Jjukira nti nalumbako oko ne ku muzeeyi n'adduka. Nzijukira okitugamba. Kati awo emmundu n'etandika. Awo emmundu mu kutandika nze n'enkwata Kyagulanyi ne mukweka gye namukweka. Mwattuka akati ate nange nkijjukidde nti walimu okweka Kyagulanyi. Kyalimu. Mu mboozi eyo mwalimu okumukweka. Ate essaawa eno batugamba yeekwese. Era bwategedde ebyagudde ku mukyala we. Bakubitegeera ssaawa zino. Bamunoonya ebuziizi enzigi bazimenye buli kimu, bamunoonya tebamulaba. Tebagenda kumufuna. Tebajja kumufuna, tebajja kumulaba, wabula beetegekera amadda ge. Beetegekera amadda? Beetegekera amadda ge nga bwe nabiraba bwe birina okuba. Oba baagala oba tebaagala. Balinda amadda ge? Beetegekera amadda ga Kyagulanyi. Wonna walifubutukira gyali? Wonna walifubutukira, oba alifubutukira wa, oba alifubutukira mu nnyanja, oba aliwanuka mu bbanga, wonna walifubutukira beetegekera amadda ge. Agenda kuddanga mulala? Kubanga jjukira amadda ago ge gaalimu n'okufuuka pulezidenti. Mu nsi ey'emyoyo. Nsooke tuddeemu amadda aga nga tunakudda ku madda. Tuddeko emabega. Tutwale empola. Bwe wamala okumukweka. Nenze n'enkomawo. N'entandika okukekeza emmundu. Ne wabeerawo awo akasiriikirira akaaliwo. Oluvannyuma ne ŋŋenda ne mukimayo.
wakekeze mundu nakekeze mundu bwe walaba enoze n'ogenda n'omukima gye wamuteeka ne mukima yo gye nali namuleka amadda gegaokugamba ennyumba gye wamulekamu yali efaanana etya bo banagenda ne baginoonya tebasobola era gyali naye nga gyali taliyeera nange nga nze omulya mmere simanyi gyali oyogera byeri byewaloota njogera biri eby'omu nsi eri ey'omwoyo ebizze bindagibwa kakati ennyumba eri yali nnyumba nga erabika yadda naye nga nnungi naye nga nange simanyiiyo gyeri wabula mu nsi y'omwoyo eyo gye namutwala ne mmuteeka eyo nga waka walabika nti waaliwo ku ssente mu nsi eri ey'omwoyo bwe watu bwe waali wafaanana. Kati amavaayo gaali gatya? Amavaayo nze mwennyini era nze namunona. Omunona? Nakugamba nti nagenda ne mukima nendeka nga ayambala essuuti kale eri gye nakulaga. Wagenda n'omugamba nti sawa yakutwala? Weebale nnyo. Nga amaze okwekweka okumala akabanga? Amaze okwekweka okumala akaseera waliwo akasiriikiriro. Kakati ne muleka nga ayambala essuuti eri gye nakulaga. Kati olwo najja olwo ate nze nenvayo n'enzira eno mu kiyumba kiri kye nakugamba. Awaali muzeeyi n'oyo omulangirizi nga waliwo n'abantu abalala awo muzeeyi beejja nabo nga bambadde ekkala ya muzeeyi. Kati ono yali akutte akatabo akatono ka exercise. Ono okubalonda? N'agamba bali nti nze bulijjo mbagamba omusajja nga muoza ekyo ne kikoma awo. Kati ono amaliriza okwogera ekigambo ekyo nga n'ono atuuka. Kyagulanyi atuuka ng'aliko namungi w'omuntu. Yajja era mbadde yakubuuza nti amadda gaali gatya? Yaliko namungi w'omuntu nga ne baba bakutenda kukuba masasi tesobola bamalawo. Yes, nakutegeeza nti emboozi tebankadde. Maama nkutumiddeko nnyo maama wange. Nkwagala nnyo. Weebale nnyo bali eddala. Kubeera munnankyukakyuka mutuufu. Bepo ne sapooti yonna gy'owa bannansi bonna okwetolola buli wamu. Weebale kujjanjaba taata wange. Kakati muganda nkakeeto wulira ebigambo Mwami Museveni bwe yali ng'ali mu nsiko. Era ng'ono alwana okukwata obuyinza bw'eggwanga Uganda omwaka 1986. Waliwo ebigambo ebyatuukibwako. Alihaj omusajja owerwero gwe mumanyi nga Nadduli ono nga itaata w'omugenzi Suleiman Jakana Nadduli yagamba nti batula mu kasaka ne boogera ebigambo bino ebyalema Mwami Museveni okutuukiriza. Ebigambo ebyayogerwa njagala nsooka embikulageko tugende mu kiwandiiko kya UPDF. Mwami Museveni yatugamba nti bagenda kuteekesera ku kye bayita promotion of democracy. Okulabika nti batumbula enfuga ey'ekiwa mirembe. Ensonga semasonga ey'okubiri Mwami Museveni ne bane batugamba promotion of peoples and property security, okukuuma obulamu bwa bannayuganda n'ebintu byabwe. Buli nsonga semasonga gye nkuwa ng'oteekawo akabuuza kituufu n'ensonga bagikozeeko oba nedda. Ensonga semasonga ey'okusatu, ladies and gentlemen, Mwami Museveni ne banne batugamba ensonga semasonga ey'okusatu, national unity and elimination of sectarianism, okugatta bannayuganda oba okuzimba eggwanga Uganda eriri obumu n'okulwanyisa obusosoze obw'engeri zonna. Oyinza okwogera obusosoze mu mawanga, obusosoze mu nzikiriza, obusosoze mu kikula n'obusosoze mu langi. Mwami Museveni ensonga semasonga ey'okuna yatugamba defending and consolidating national independence, okulabika nti bongera okukuuma n'okunyweza obwetwaze bw'eggwanga Uganda. Uganda bwe yafuna okuva ku bazungu mu mwaka gwa 1962, ennaku z'omwezi zaali 9 mwezi gwali gwa 10. Ladies and gentlemen,
Songa semasonga ey'okutaano Mwami Museveni gy'agambye yabatwala mu nsiko baatugamba building self-sustaining independent national economy. Baatugamba baagala okuzimba ebyenfuna by'eggwanga Uganda ebisobola okweyimirizaawo awatali kusabirira n'okulomba n'okuddukira mu mawanga amalala gakirimaanyira ganaggwa dda okulabika nti gatugabirira. Ekibuuzo kiri kimu, Uganda ebyenfuna byayo mu kaseera kano, ekonome y'eggwanga Uganda eri independent? Ekonome y'eggwanga Uganda eri self-sustained? Ensonga semasonga ey'omukaaga mukwano gwange mpuliriza Mwami Museveni ne banne baatugamba restoration and rehabilitation of social services. Baatugamba nti bagenda kulabika nti bakomyawo n'okwongera okuddaabiriza obuweereza bwa gavumenti eri bannayuganda. Social services ng'amalwaliro, ebyenjigiriza, amasannyalaze, amazzi, enguudo, ebyokwerinda n'ebirala bingi. Nsonga semasonga ey'omusanvu baatugamba elimination of corruption and misuse of power. Baatugamba bwe bamala okukwata obuyinza bw'eggwanga Uganda, ezimu ku nsonga semasonga ze bagenda okulwanyisa gwa mpuliriza mwe muli okulwanyisa obulyake n'okukozesa bubi obuyinza. Nakugamba corruption erimu ebika bingi. Erimu kye tuyita embezzlement, erimu kye tuyita patronage, erimu kye bayita bribery, erimu kye bayita nepotism n'ebirala bingi. Mwami Museveni baatugamba mu nsonga semasonga ey'omusanvu nti kavuna banaakwata entebe y'eggwanga Uganda, enguzi n'okukozesa obubi obuyinza munda mu ggwanga Uganda bigenda kufuuka lufumo. Ensonga semasonga ey'omunaana, ladies and gentlemen, Mwami Museveni baatugamba kavuna banaakwata entebe ennene y'eggwanga Uganda, amazima gali nti bagenda kukola kye bayita redressing errors that have resulted into the dislocation of sections of the population. Bagenda kulwanyisa ensonga zonna ezajja ziviirako bannayuganda bangi okwesanga nga batandise okubundabunda mu ggwanga Uganda. Ensonga semasonga ey'omwenda, Mwami Museveni ne banne baatugamba bagenda kulabika nti baleeta Uganda okukolaganira omu n'amawanga amalala mu Ssemazinga Africa, cooperating with other African countries. Baatugamba bagenda kwongera omuzinzi, bagenda kwongera amaanyi mu kulabika nti Uganda egenda mu maaso n'okukolagana obulungi n'amawanga amalala agasiŋŋaanirwa ku Ssemazinga Africa. Mukwano gwange mpuliriza ensonga semasonga ey'okumi baatugamba following an economic strategy of the mixed economy. Kakati njagala kubuuza mpuliriza ensonga semasonga ekumi ezaleeta gavumenti eno mu buyinza, oli mu mativu, ezituukiriza kyenkana ki? Bweba tezituukiriza, to what extent? Bweba ezituukiriza, mukwano gwange mpuliriza kibuuzo kyenjagala mu kaseera kano tukubaganye ebirowoozo ombuulire ensonga semasonga ekumi ezaleeta gavumenti y'eggwanga Uganda mu buyinza eriko kati ezituukiriza kyenkana ki? 2026 eriko akabonero k'amagye ne court of armament UPDF stroke DDP stroke 831. Tugenze mu maaso wano waggulu wootera omulama gw'ebbaluwa esoma bw'oti designation of National Unity Platform NUP as a rebel outfit. Omulama gw'ebbaluwa eno wali waggulu gugamba designation of National Platform NUP as a rebel outfit. Omutwe gugamba nti ebbaluwa eno eraga bulungi nnyo nti ekibiina kya National Platform baagala mu butongole bakifuule nti kibiina kyabayeekera, baagala kirangirira nti ekibiina kino kyabayeekera. Designation of National Platform NUP as a rebel outfit. Nabagambe yita mu video yajjo
nabagambye nta ku lunaku lwajjo ebbaluwa ngenda sula nga nyitaddeyo bo genda kera ku makya bagambye nti ebbaluwa fake kati wali omutumaze ogubasomera bulungi designation of national platform NUP as a label outfit. Uganda's military agencies reaffirm their commitment to safeguard the peace and stability in the Republic of Uganda. Nti ebitongole bya Uganda ebirinnyirira eddembe ly'abantu bigenda maaso n'okweyama nti birinnyirira eddembe ly'Abannayuganda mbunga bikuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga. Oli ajjaga nti nga wali kyasomye si kyazze bulungi nina byenteekamu ebyange bitonotono naye kati kankikudde bulungi nti ebitongole bya Uganda ebikuuma ddembe mbu byeyame okukuuma emirembe saako n'obutebenkevu mu ggwanga. During the post-elections period, security forces neutralized 22 armed individuals linked to national platform Socket Komao. Mbu mukalulu akabaddewo ebitongole by'okwerinda byakwata abantu 22 nga balina ebyokulwanyisa nga bano balina akakwate ku kibiina kya national platform awo tugenze maaso who were allegedly planning to disrupt the election process and arrest several others across the country. Nti bano kigamba badde bateekateeka okukyankananya okulonda era n'abala bakwatiddwa okwetoola eggwanga lyonna tugenda maaso. Security further stated that some NUP leaders promoted protest vote that misled youth into confronting security, including party leadership, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbu ebitongole by'okwenda bigenda mu maaso ne bigamba nti ekibiina kya national platform n'abakulembeze baakyo bagenda mu maaso n'okutegeeza abantu nga bakuba omulanga nti beyambisa enkola y'okwekalakaasa mu kalulu kano mbu kino kiviriddeko okubuzaabuza abantu naddala abavubuka okulumba ebitongole by'okwerinda kino nga kikulembeddwamu omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. In the highlight of those developments, the UPDF under its leadership of Chief Defence Forces Muhoozi Kainerugaba has announced the closure of national platform and arrest its leaders. Mu byogeddwa byonna waggulu n'ebigenda mu maaso ekitongole eky'amagye nga kikulemberwa mutabani wa Museveni era nga yakulembera ebitongole byonna ebyokwerinda naddala magye General Muhoozi Kainerugaba yasazeewo n'agamba nti ekibiina kya national platform kiggalwewo n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwe n'assaako omukono omwogezi waakyo Chris Magezi PCS 1 JKUK Mads Kano, Acting Director Defense Public Information MODV /UPDF ne stamp kweri kati oli akugamba nti eno fake nga kuliko ne stamp eyo nga kuliko ne stamp ogira bulungi nyo kaji kuzoomingiro gira kuliko ne stamp akugamba nti fake n'omukono gw'abagezi gw'ogwo eno baagi draftinze dda ogira bulungi nyo baagi draftinze n'ebbaluwa baagi draftinze bulungi nyo kati wali okulina okukomba essowaani bw'omala okuwulira ebyo Mr. President wonna wooli owuliriza bulungi nnyo ebigambo bino ebigenda mu maaso. Nyandi Osoferiti bahabulwa General Salim Sarakanda naho saako mutabani wa Budiddigi ne kojjawe Kahanga Muhanga n'abeetoolodde eno enteekateeka gye balina mu bbangi litali ttono enteekateeka eno yeeruwa wulira nabagambye naddibanga Promax kati yalinye ku jjoba famire y'omutujju Nyandi Osoferiti baabulwa eteeseteese
okuteekawo obutujju mu bitundu ebina ebikola eggwanga Uganda, the four regions, or the four regions which makes the country Uganda. Salimu Sare, Muhoozi Kainerugaba, Museveni himself, and their brother-in-law Kahanga Mohanga plus others, they are planning terror attacks in 4 regions which make the country Uganda. Museveni and his family, they are planning a terror attack in all 4 regions which makes the country Uganda. Region is nya. Ulira bulungi. Mu terror attack zino bagala okuteekawo, bagala kusettinga bomb mu bantu, mu bifo ebikunganyirwamu abantu, bagala kukuma muliro ku nju z'abantu, bagala kukuma muliro ku bizinesi z'abantu, bagala kutemula abantu n'amajambiya. Oluvannyuma ebikolwa byonna babirinkinge ku kibiina kya National Platform n'abakulembeze baakyo, era publicly bajje babakwate n'abasigadde bonna sakuna ba parliamenti babateeke munda ekibiina bakirangirire nti kyabatujju era bakiggale as soon as possible. So ladies and gentlemen, since 14th of January, I've been exposing Museveni's plans of terrorizing Ugandans. Then after, he links those terror to National Platform and its leadership, which is led by Robert Kyagulanyi Ssentamu. They have already drafted a letter, which I've already read here. And this intelligence report, which I've now read here, it exposes the regime. Right now, they are planning terror attack in all 4 regions of Uganda. They are planning to set fire on people's business. They are planning to use M23 rebels from Congo, led by Kagame, to terrorize people with machetes across the 4 regions, to set fire on community business, on the businesses of some individuals in Uganda. Thereafter, they are going to link those terror attacks on National Platform. From there and then, they are going to link those terror to National Platform and its leadership, which is going to lead the closure of the National Platform and the arrest of all leaders, including the elected MPs and our President Robert Kyagulanyi Ssentamu, and officials that will come out using the military court martial or the UPDF to announce the closure and the ban of National Platform in Uganda. And whoever they find supporting or linked National Platform will face it live. So I'm here to inform the international community that these people, they lack common sense. They have been leading that country on the mercy of some indigenous educated Ugandans. Right now, some educated Ugandans, they have withdrawn their support from Museveni. They need a change because they have discovered that Museveni and his family, they are creating a monarchy, which after Museveni wants to hand over power to his son, whose son is mad, totally mad. And I'm encouraging all Ugandans in UK, please approach the Sandhurst Military Academy in UK, inform them that the boy who was trained from that academy, he had become a public nuisance. If it is possible, they can cancel his academic qualifications of Sandhurst. So please, the international community, I'm here to inform you that soon or later, this information will come in the public domain. These people, they no longer fear to be exposed. They will act according to what they planned. So I'm here to inform you, ladies and gentlemen, most especially international community, all embassies in Uganda, that Museveni's son is determined to close National Platform and to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. In fact, his plan is to kill him. So whatever comes after my addressing the public, get to know that Museveni is not in control. The country now is led by Salimu Sare, his young brother, Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni, Janet, the wife to Museveni, Kalugire, Chiwa Chiwanuka, Audrey Kwabogo, and other few people, like the Speaker of the Parliament of Uganda, Anita Amongi, the Speaker Tayewa. Those are the figures which are in control of leading that country. And remember, these are mafias. Which mafia? They don't care about the well-being of Ugandans.
because Museveni is using ESO, and SEMI to create terror in Uganda, and thereafter they link those acts on their opponents in Uganda. So now the immediate open right now is NUP and their leader, Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. That's what they're planning. So if you hear anything, please get to know. And I'm here to inform the international community also that this week, Muhoozi himself, with the help of his uncle, Kahanga Mohanga, Barambara Garhara, and his uncle by names of Toyota Kaguta, they were in Bobi Wine's home. I'm told that they planted there billions of money in foreign exchange, including ammunitions and army uniform. In case you get to hear the information that army or security agencies, they have again raided Bobi Wine's home and they have discovered cash, ammunitions and army uniform, don't be surprised. Those items have already been placed there. They're just waiting for small time to come out with such fake information to blackmail or to link Robert Kyagulanyi Ssentamu to Teller organization, whereby Museveni is ready to link some Teller groups which have already entered Uganda via Entebbe International Airport. And these people, usually they don't check in. They are nowhere to be seen in the system, the migration system of Uganda. They just let in to enter the country because the security agencies knows that those people, they are come for the mission. So don't be fooled by some individuals which are going to be displayed as witnesses who will be paraded saying that they're in connection with Robert Kyagulanyi Ssentamu to terrorize people or to kill people in Uganda. Those people are already there. They are being trained by the system to come out to say such fake information against Robert Kyagulanyi Ssentamu. So I'm here to inform the international community, be aware of that. My name's Amrobi Fred, a Ugandan based here in Turkey, because nothing to hide now. So, Buliari yonna mugenda kulaga sajja nga gamusiga na Uganda nenga gamuga na Uganda agakagwe ensonyi agagenda okumala okukola ebikolwa gagambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gadi gakolagana naye era bafumbe obujulizi babuteekewaawo bagambe nti president abadde akolagana naye nga bamaze okutta abantu. But many especially, they are going to use M23 rebels. Which M23 rebel group is funded by Museveni himself and his friend Kagame of Rwanda. So we are under siege, we are under occupation, which occupation now the system has get to know that Ugandans, they've waked up, they know that they are led by the foreigners. Which foreigners, they don't care. Even we have foreign forces in Uganda. Which foreign forces? From Kenya, from Tanzania, Rwanda, Central African Republic, and others from South Sudan. And other great friends of Museveni who are ready to defend him in any possible way because they have been protected by Museveni, smuggling ammunition, which ammunitions have destabilized East and Central Africa. Be aware that Museveni himself is trying to create his own dynasty, which dynasty is going to be led by his family, from him to his son, from his grandson. That's what they are. That's what they are planning. In the process, they are going to be helped by these individuals in Uganda. The thieves and the criminals, led by Tayebwa, the deputy speaker himself. She's a criminal, plus and the other goons and thieves in the government. They are there to help Museveni to do whatever they want because they don't even condemn any acts which is against the humanity because they want to stay in power. So that's the information we wanted to deliver to you to get to know about what is about to happen in Uganda, which Museveni is planning and his family. Student information to some president agitegedde, Vice President Sigado, Honorable Nambeshe, be aware, mwenda ba MP ba Uganda, ba national platform obera aware tibagenda ba linkinga ku kintu kino. Omusango bavunanye muwanga Kivumbi, case eri open, ekyali others still at large, but tebalina bujulizi tebana buli kimu, kyonna baagala kikola kubanga baagala kukijjawo. Information nagikoze jo, video nagikoze misana jo. First lady ngamaze okuva kuki
nga amaze okuva ku press conference gyakoze nenkola video jeri mugende mudde mugirabe bwe munaanyoma information yange nze sifaayo sifaayo kuba siri politician nowanirira gwanga ale nze ndi political activist ali mu expose gagambe ne bagenda okukola ebisigade mutaafe yumu mumanyi eri gwanga lyaffe ffenna nze omulimu gwange ngukoze bwe mbate mufudde kusasanya information na kutegeza public ebirenga emanyi mumanyi ne mutubaga mudano kwebuzabuza nga afukale ekimala okutunga mga musajja ne bigambo ebyogera nyate ekikulu badde ko reference y'ebbaluwa ngenda sula nga agipostinze naye mubeerawo yanti bagenda gamba nti ebbaluwa eri fake n'ekyo mukimanyi bulungi nnyo eberode yali nkinze tufulumye ebbaluwa nyingi zifulumye ne bagazi fake ne bava ne bakola ekintu kyekimu enkeera so byonna bibagambye mubeere nga muli aware about that so consulate Mr. President information agifunye bulungi nnyo so nze buli wamu mba ndabawo era njagala bategeeza bye mbagamba babino njagala bigamba international community yabeerawo ya njagala naye tegeere kuba muyinza okulooza nti biri mu Uganda wokka we tuwogeredde olwaleero Kenya eri mu kintu kyekimu wulira ebintu Ruto byakola Museveni byakola Ruto bamusomesa kati byakola eno message evudde Kenya Gachungwa oba Gachuga have claimed that William Ruto has sent a killer squad to kill him eno ibadde post kati eno incidence yeno wano mukitegedde same script balumbye omu kubavuganya Ruto bamulumbye mu church ne bakuba amasasi tiya gas motoka zonna ne bazaasayasa same tactics kubanga oli avuganya Ruto nkabaddiremu lyoke mmanyi nti ono kyatendeko oli kyeki kankabaddemu nzo okuza nsaaga nze buli wamu nkubawo torch kyo kibadde Kenya mukitegere kati yengeri yonna eriwo kati eyo tuvuddeyo information manyi president agifuna abakulembeze bagifunye kati katugendeko eno wansi omulwanyizi w'eddembe ate nga munamateeka w'ensi yonna omukulu Robert Amsterdam agambye bw'ati our firm will be using all available channels to argue the protection of Robert Kyagulanyi Ssentamu. The international community must not be complicit in the ongoing attack on the people of Uganda. Omulwanyizi w'eddembe ate nga munamateeka w'ensi yonna omukulu Robert Amsterdam agambye nti akubiriza ensi yonna okweyambisa buli kimu ekiriwo okukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu era akubiriza ensi yonna gyeri okugezaako okutunula eriisa ejjogi n'okuvumirira ku ngeri amaka ga Robert Kyagulanyi gyalumbiddwamu saako naye kennyini ng'omuntu oyo abadde Robert Amsterdam eno ye nooti ye gy'awandiise ku mukutu gwe ogwa Twitter. Okay, tuvudde waawo. Ekibiina ekibaga amateeka mu Uganda kibayita Uganda Road Development Center kiwandiise bwe kiti
Chigambia. Kampala, Uganda, 24th January 2026. The Uganda Law Society, USLS, strongly condemn the violent home invasion and the assault on Mrs. Babla Itungo Kyagulanyi in Magere, Wakiso district at the night of 23rd January 2026, shortly after a USLS delegation visited her that afternoon to discuss the modalities of liberating her from family and 8-day hours arrest. Following the consultation with Mrs. Kyagulanyi and her legal team, it has been confirmed that the armed intruders broke into her Magere residence, assaulted her, and demanded information about her husband's whereabouts. Assorted documents, properties were seized. She suffered physical injuries and physical trauma, necessities in hospitalization. This attack by the Uganda Defense Forces under the police supervision constitute a blunt abuse of state powers, violating fundamental rights to liberty, security, dignity, and privacy. It is a deliberate attempt to intimidate and silence the opposition or to provoke the civil unrest, particularly given to the recent dispute elections and ongoing waves of detention, torture, and enforcing disappearance of national platform leaders, supporters across the country. USLS reject the militarized suppression of the political opposition and provocation of peaceful civilians. No one should be subjected to violence by the security forces under a pretext of national security. Mukitegedde bulungi nnyo. Esagala gigenda obudde buwanvu katugende ku ebbaluwa ya munnamateeka era omutendeke omukyala Justice Kisakye ye gyawandiise. Ngenda basomera ey'omukyala eyagamba Museveni open tewawangudde kalulu ka 2021 wakabba n'akola ripooti ye Winyiddolo n'agibba awava entata era ye n'abinyika mu nsuwa n'agenda mu buwaŋŋanguse. Justice Kisakye awandiise bw'ati: Message to Dictator Museveni. Obaka buno mbuweereza Ssabatujju Museveni oba nakyemalira Museveni. Museveni, many Ugandans have been forced into exile, fearing for their lives. Museveni, bannayuganda bangi nnyo basindikiriziddwa okudduka mu buwaŋŋanguse nga batya okufiirwa obulamu bwabwe. Others have been pushed into seeking unemployment in foreign countries where their safety and well-being are not guaranteed, simply to fend for themselves and their families. Abalala bangi nnyo basindikiriziddwa okugenda okufunoonya omuddo ogwa kiragala mu nsi ezitali z'aboowe, saako n'okugamba nti bafunireko obuweerero gye bali eyo gye banaasobola okweberezaawo saako n'okubeezaawo famire zaabwe. Among those in exile is the president of Law Society, Isaac Ssemakadde. Mwabo bennyini betwogerako kwe kulira ekitongole kibaga amateeka mu Uganda ekya Uganda Law Society, omukulu gwe bayita Isaac Ssemakadde. I, a former justice of Supreme Court of Uganda, and many other Ugandans are currently living involuntarily in exile, having been forced to flee for fear for our lives. Agambye ye kennyini ng'omukyala Justice Kisakye eyali ali ku ddaala ery'ekkooti esembera ddala mu ggwanga. N'abalala bangi nnyo bannayuganda kati abadduka nga tebeeyagalidde okugenda mu buwaŋŋanguse nga basindikiriziddwa olw'okuba nti obulamu bwabwe bwali matigga. Your election win was secured in darkness in the midst of nationwide internet shutdown. Obuwanguzi bwo bw'ogamba nti wabufunidde mu kizikiza
mu bintu ebingi byagenze maaso okwetola eggwanga lyonna omulina okujjako amayengo g'empuliziganya aga interneti. The statement and the actions that have followed since you were declared the winner continue to raise questions whether you actually won the elections. Ebigambo ebyogerwa n'ebikolwa oluvannyuma lw'oggwe agamba nti wawangudde akalulu kano ng'era baakulangiridde byongera okuteekawo ebibuuzo eri abo abantu nga babuuza owaayi ebikolwa ebikolebwa n'ebigambo ebyogerwa biteeka ebibuuza akalulu kano wakawangudde bya ddala. If you won legitimately, repression is unnecessary. Bw'oba ekituufu owangudde nga bw'ogamba okunyigiriza be wawangudde kyetaagisa. If repression exists, the legitimacy is in question. Okunyigiriza kuno okuliwa essaawa zino mu bannayuganda ngera kukyaliwo. Kuno oyagala kulaga abantu nti kulaga nti wawangudde akalulu kano oba okuleka abantu nga bibuuza ebibuuzo ekituufu kye ki. Your manifesto did not include hunting down those who didn't support you. Endaga byogenda kukola abalonzi bakulonde gye tuyita manifesto tewateekamu kintu kyonna kiraga nti bw'omala tewateekamu kawaayiro konna kalaga nti tewateekamu kawaayiro konna kalaga nti abatagenda kuwagira ogenda banoonya. Mu manifesto yo oba mu manifesto gye tuyita endaga byogenda kukola tewateekamu kawaayiro konna kagamba nti abatakuwagira ogenda bacunya oba ogenda banoonya. Elections in any democratic country are competitive. Ebyokulonda mu nsi zonna ezirimu emirembe ebyokulonda bibeera byakuvuganya. There are always people who support the candidate who emerges as the winner and those who support other candidates in the race. Akugambye nti nga bulijjo kibeerawo abantu bennyini bawagira omuntu waabwe gwe baagala. Era avaayo ng'omuwanguzi y'oyo abalondeddwa abantu abo gwe babawagidde mu lwokaano olwo. So in Uganda, different from other countries. Mu Uganda wattu kyanjawulo okusinziira ku nsi endala nga bwe bakiraba essaawa zino. Did you expect all Ugandans voters to vote you? Nyandi Osoferi just kisa kya kubuuza. Nti gwobadde osuubira nti bannayuganda bonna bagenda kulonda kyekibuuzo kyabuuza. Is there any country where that happens? Nakubuuza nti waliwo ensi yonna by'oli mu kukola gye bibeera mu kulonda nga n'okulonda kuwedde? Tugenda mu maaso. Museveni, you spend many years fighting for freedom. Nyandi Yusuferi wamala emyaka mingi nnyo ng'ogamba olwanirira ddembe. You have been in leadership for 40 years. Obadde mu bukulembeze wattu emyaka 40. The country is working on the roadmap you set in motion when you took over power by the gun in 1986. Ulira. Hagere what? Obadde mu bukulembeze okumala emyaka 40. Eggwanga olitambuza olizza mu mbeera gye walisangamu ng'otuta obukulembeze mu 1986 ng'okozesa amaanyi g'emmundu, which resulted into the 1995 Constitution of Uganda that came into effect under your leadership. Wakozesa emmundu mu 1986 ng'ovumirira ebikola ebyaliwo. Kino kyavaamu gwe kennyini n'oteekawo ssemateeka ol'1995 bannayuganda kubatambula era n'atandika okukola mu bukulembeze bwe mpaka olwaleero. Mr. Museveni, it said you were born a Ugandan like the citizens now living in fear. Nyandi Osoferi wagamba nti wazaalibwa mu Uganda nga bannayuganda abalala bonna, naye lwaki bannayuganda bali mu kutya essaawa zino? Abalala bali mu makomera, abalala bagenze mu buwaŋŋanguse. Uganda is our only country
Uganda yensi yokka ffe gye tulina. We did not choose to be born in Uganda, but we must live in our motherland. Ffe munnange tetwesalirawo kuzaalibwa mu Uganda. Wabula tulina kubeera mu Uganda kubanga yensi eyaffe enzaaliranwa mwe twazaalibwa. I write to you as a citizen dressing a leader. Nkuwandiikidde nga nze munnamateeka. Nkuwandiikira ng'omuntu munnansi. Okitegedde bulungi nnyo? You control the army, the police, electoral commission, state institution. With the control comes from responsibility. Akugambye nti ebintu byonna bikuli mu ngalo era gwo bivunaanyizibwako. Omuli amagye, poliisi, ekitongole ekikwasaganya mu kubba obulamu mu ggwanga, n'ebitongole ebikola ebitongole by'eggwanga byonna bya gavumenti, gwe obiri mu mitambo era gwe obiddukanya era gwe olina obuvunaanyizibwa bwabyo. Please put our house Uganda in order by. Nze nga Justice Kisakye nkugamba teeka eggwanga lyaffe mu nkola oba mu nnambika entuufu eggwanga mulina okutambulira. N'amuwandiikira enkola zino wammanga. Esooka, restore the rule of law so that Ugandans can live without fear. Wattu Nyandi Osofere, Chief Justice Kisakye akugambye zawe enfuga y'amateeka. Bannayuganda bonna basobole okweyagalira mu nsi yaabwe nga tebatidde y'ensooka esooka. Ensengo ey'okubiri, to stop abuses by the security forces and ensure all state institutions act within the law. Yimiriza bunnambiro nnyo ebitongole by'okwerinda okulinnyirira eddembe ly'abantu n'ebitongole byonna ebya gavumenti bibenga bikolera mu mateeka. Y'ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okusatu, allowing all citizens and political actors to exercise their constitutional rights without fear. Mu bunnambiro leka bannansi bonna saako bannabyabufuzi bonna babizannya wattu beegazaanye bulungi nnyo nga beeyambisa constitution yaabwe saako n'eddembe lyabwe nga tebalina kutya kwonna mu ggwanga mwe batudde. Ensonga ey'okuna, returning the country to the constitutional governance where the courts functions independently, political activities is under lawful, citizens are not punished, exiled, imprisoned, silenced, or force their political view. Akugambye za eggwanga lidde nga lifugibwa ku ssemateeka omutuufu, nga ekkooti zikola bulungi nnyo era nga zeeyimiridde busimbalaala, bannabyabufuzi nga babizannya bulungi nga beeyambisa amateeka, bannansi nga tebabonerezebwa n'okusindiikirizibwa okgenda mu nsi mu buteeyagalidde mu nsi za Bulaaya okudduka, saako okusiba abantu bonna abatalina misango n'okunyigiriza abantu obutabaako kye boogera mu nsi yabwe okubaziba emimwa olw'okuba nti balina endaba ya njawulo nnyo ku byobufuzi nga ggwe bw'obiraba. Ensonga ey'okutaano, stop labeling political opponents and other supporters as terrorists or as confused. Lekerawo mwattu okulaba bannabyabufuzi abalala ng'abalabe bo saako n'ababawagira okubafuula abatujju oba okubalita nti bo kibaliko tebakitegeera. Ensonga y'omukaaga, stop the violation and the killings. Lekeraawo obutabanguko n'okutta bannayuganda. You must ensure that all suspects are handled through lawful arrest and tried before competitive courts, not executed by security forces. Akugambe Justice Kisakye. Fuba okulaba nti abantu bonna b'osuubiriza nti balina emisango gye bazizza bakwatibwe bulungi nga bayita mu mateeka. Era batwalibwe mu makooti gabasalira emisango so si bitongole byakwerinda kwegazaanya ng'ekigotta entula ate bo okubasalira emisango battira n'okubatta
n'okubatulugunya nga tebayise mu mateeka ga kooti. Eyo musanvu, stop abduction of opposition leaders. Lekera obunambiro okukwata abantu bonna abali ku ludda olw'okuvuganya kikomye bonnambiro. Ensonga y'omunana, stop terrorizing Ugandans who support political parties. Mu bonnambiro yimiriza okukwata abawagira ebiina ebivuganya oba ebiina ebirala ekitali kyo ekya NRM kikomye bonnambiro okubafuula batujja oba okubatonya. Tugenze ku nsonga y'omwenda, stop the siege on your political rivals. Lekera obonnambiro nnyo okulinnyirira okumalako emirembe saako n'okubalumba n'obaliisa akakanja bannabyabufuzi abakuvuganya naddala ng'olumbye amaka gaabwe. Ensonga ey'ekkumi, stop labeling political opponents as terrorists. Lekera obonnambiro nnyo abantu abakuvuganya abatali ba kibiina kyo okubafuula abatujju. Ekigambo kibi nnyo. Wansi n'afundikira ebbaluwa yo ng'egamba Uganda deserve dignity, Uganda deserve justice, Uganda deserves peace. Eggwanga Uganda lyetaaga ekitiibwa kyalyo kiddizibwewo. Eggwanga Uganda lyetaaga okuba nti liramulirwa mu mateeka era lyetaaga abantu be nga bayisibwa kyekimu okufuna obwenkanya. Eggwanga Uganda lyetaaga emirembe. N'afundikira agaga for God and my country. Justice Dr. Esther Katimbo Kisache, former Justice of the Supreme Court of Uganda. Bwati bw'afaanisa ebbaluwa ye. Bw'agiwandiisa. Bw'oli ebiga by'omukyalo oyo n'ebiga byetwogera tebyawukana. Ffe tetulina mu lutalo na Museveni. Tuli mu lutalo n'ebikolwa bye mukola ebitakkirizibwa mateeka. Nze okujja oba comrade n'ayogera ekigambo mu kyalo